BOCAT TV Neera. Tukwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV Kaye Wisdom Broadcasting Service wetusinzira olunaku olwaleero tukyaliwo nnyo okwera mpozi nga tetukuwa nagambye gwagala kajuyisaako omulembe osobola okuka odalinga ng'oli mu office yo ne bakuleetera bakolera delivery oyinza okuba olina pate yonna yonna oba birthday oba mukolo gwa mbaga basobola okuteekera juice ono nobeera ng'omufuna bulungi bannaffe aba Maria's Juice basangibwa wali eri ku ham basangibwa ku Ham Towers wali eri wansi ku Owinaawo osobola bakubira ku noti 7556 noti 341 39 ngambye noti 7556 noti 341 39 nosobola okwera mpozi nga ate ofuna juice ono. Aba BOCAT Studios bakola videos bakola music audios ne videos oje namba yabo yitako ku screen yawo ojja kubeera ng'ogifuna bulungi nnyo. Tuline Kaye Wisdom nze kanso embagane Kaye Slimti bobo yagala kogga mukalaba tumaze nako omwaka kano kagula emitwalo 15 kalimu obuntu 27 bwokakozesa omwezi nga tokyuseeko bakudiza sente zo bwokagala mu nsi yonna tetulina dduuka tukola delivery kava mu America is organic majani gali organic nze onkubira essimu oba n'opereza WhatsApp naye kuwa enamba y'omukyala that's a procedure bati twagala bebikipula onkubira essimu oba n'osindika WhatsApp enamba yange ya WhatsApp eri 07049 essebo tubale tumalako omwaka Hajji Naduli ebyamutuukako badde obimanyi byonna ebyamutabani okufira mutabani we bakutte famire ye basibye abantu be bakugaba bayisiza mu mpisa etali nnungi yakoze statement eyewuniikiriza buli omu ne bagamba Hajji abadde ki Hajji abadde ki yagambye bw'ate nti tulabye tulabye ku b'amaanyi abaali ab'ekitalo mu nsi yonna nga babatenda wabula nga kati basaanirawo ddala twalabako aba Roman Empire twalabako abagirimaani aba Mussolini tulabyeko bano abafalansa ne bano bonna tebakyaliwo nagamba nti ekibiina kya NRM tekisaanye kweyibalanga ow'ensimbu atabaala n'agamba nti nkakasa nti President Museven Kaguta tayinza kubeera musanyufu singa waliwo omuntu yenna kuba famire ye yennyini awambibwa naggalirwa n'oluvannyuma ne bamuggulako ebisangosango mu ggwanga lye twanunula emyaka 3 egiyise ezo esettlement ya Muzeeyi Naduli kakati nga mwennyamire Muzeeyi Naduli bakiyita okuyiwa ensaano kuki ku mazzi ensaano ku mazzi Muzeeyi Naduli byogedde bituufu tukwata bulungi naye Muzeeyi Naduli kankujjukize nammwe abali ku BOCAT TV President Museven takyalina matu tutegedewo kyema Museven takyalina matu tawuliriza omuntu asobola okuba amatu abantu balowooza bye bino kansi matu eardrum kwe kuwulira oli asobola okuba ne bino nga tawulira Museven takyalina eardrum talina kawulira kati Naduli ebyo byoyogera tabiwulira kampulire n'owosanga Museven today yamanya akyafuga Uganda emyaka 3 negiyise era yamanyi yakatandika yesterday okufuga kwe kutunyumiza entalo z'ekinaana kyovula wagenda mu America anyumya ebintu nabali byanyumiza ne beewuunya agamba twakamala okumalawo konyi obote twakamujjako actually agamba bwati twakamala okujjako Amini era Uganda ngo twajjeko Amini Uganda egenda kutereera naye Amini gwe tunyumya yavaako 7 Museven gwagamba abazibu twakamala okujjako Amini yatukubyemu no n'ebbomu yagambye ye olunaku lye yasooka n'okusemba okugenda mu kkooti lwali 1956 yali alunda ente zaabwe ne zigenda ne zirya obulo bw'omusajja omusirimulamba ne bamukwata yali agenze kusamba mupiira oba kwava kyawe ebyebizanyo 1956 bamukwata bamutwala mu kkooti ne bamuvunaana olw'ente ze yali alunda okwonoona obulo bw'omusajja kati lwe yakoma ogenda mu kkooti Museven yaŋŋamba nga tutudde bwe tuti yaŋŋamba twali tunyumya
kyavaawo ekyanjenwa nali munyumiza waffe wali Bukesa ne nankula byawe bitananga wait a minute anjeno ani sanjenwa bala New Life si New Life bala chendala ngoje ku New Life yabera nge nankula wali walingawo katika kugambe nze nawulirako simanya waliwo Topazi waliwo Aurelia waliyo Jenina kati ezo zizze ngamba nankula bye zizze life New Life ba walingawo Suzana kati Museven nambuuza omanya abaali abakulembeze ba Suzana nemba noonya nabafuna nende okuba mutwalya kumbe baatuteyo abafu nga yafuje ddiiru waliwo yawulira nga Museven ambuuza omanya abaali bannayi Suzana kati waliwo musoli balotano erinnya lyayodde nga half cast kalinero bano yagayo omu abeera Bungereza naye bwe nagenda nga batudde omufu nembuuza ono gayo abeera Bungereza Museven alina interest ki obalaba kubanga akyogedde ne passion nanyumiza story nti Museven taata we yakuŋŋaanyanga emmere ne ssente kati ba Museven baabikimanga with time ababikimaawo kati anoonya bannayi Suzana n'abaana naye kikwewunyisa nti Museven bw'aba ng'abasajja abagagga bannayi Suzana abamuyamba kitwala wisdom okugijjukira abuuze kye nagamba nti nze neebaza General Sale yajjukira muzeeyi wange naye nga yajjukira yamwogeddeko naye ne muzeeyi waffe wali muzeeyi Mayanja Emigadde ate era si tebaginonanga naye nawulirako nakoma okuwulira asoma muzeeyi ng'agamba oba Museven yabagamba bajje bandabe bagire naye tasobola ate kankubule lwaki ekyo kintu kiri political kigendere Museven tasobola kuyamba abantu bamuyamba kubanga akimanyi singa abayamba musobola okuyambayo omuyeekero omulala kyovola baffe ne mujjajja oba nekya Suzana yali agala kakasa bakyali mu Uganda balamu babanyige kati bana munansonyiwa ndi mulwadde bimuulira ebyonkola enfufu yatandise Uganda tutambulira ku masiki naki ife twagula nga masiki nga si corona tenakujja so netaaga immune booster asime ebikozi bitya mwabali ebulayi eyo sindikireko nja kuba okay osanga yali ababuuzi ng'ayagala kugamba lwaki bakyaliwo naye nagenda okuddayo ne banga baleeta bafu ate era teyalwana oli abaana famire banga mumuleke ate alibeerawo ku nsi bajjajja baffe bakola ki bamayamba so nange jjajja wange nze olaba jjajja wange nga tannafa ng'alina emidaala enyejawoduwo twagenda embombo si kuba twali bannaku naye ogamba ajjajja walwana katugende ne bakuwa omutwalo gumu tugenda kugutimba tugambe olaba ne gavumenti ekurikogonizinga alina emidaali egyo yalwana second world war yaliko Japan yaliko Burma simanyiwa ati tugenda okutuukayo nga waliwo bulijjo afuna simanya akasibo ne sente omusajja n'atugamba bwemba mukyayagala obulamu temudda wano bano abasajja balidde eddiri tugamba katukole era emidaali gye tugirina however ogaye Museven yakoma okugenda mu kooti mu 1956 gwe gwali munene gwa gusooka era gwe gwasenga kati kigenda kuba kyakusaalirwa nti atuuse okuddayo nga mukadde kati ate Bashiru atagenda nko mu kooti omanyi gyali gwe bamujja mukomera na kooti Museven ayerekedde ekkomera ly'obukadde newanaba n'emyaka 9 ebyatandise okwesulika nti naye talaba bantu bakuba bantu kati SULA ffenna tuli wano oli munamawulire bakuba abantu amasasi nga tulaba bannamawulire baali bagenda Bobi ng'agenda ku UN abazungu SULA muzungu muzibu asobola okwagala ng'alina kyakuggyako Museven alowooza wakitalo nnyo wakabi abazungu bamwagala kubanga bamanyi yakuuma ekongo ne batwala golodi ne daamu otherwise interest weriggwako eisemo eryandaliriwali bweriggwako bajja musenza ki abazungu ate bajja okumanya bazibu tebatta gwe wekka n'abaana bo Museven genda olayo kyatuuka ku Saddam Gaddafi n'omwana Gaddafi eyasemba bamusalako engalo akyaliwo ekkomera ly'obukadde wadde yabeewandiddeko nti yagenda 50
Bashiru yatagenda nko mukomera aligenze mwaka owa ensonga lwaki ne baalani ntabafaako ne basegiringa anti kakati tofaayo kasaba vubuka ate bagaye alani olabona omusajja omwestern ani yali alisa abantu silipa yavaayo ngate yali mukulu olwo alani basewanye abali abagenda myaka 4 ne basaba paka aga baja kuba balamu paka tebasobola kufa. Muzeyi Naduli settlement yekola Naduli njagala kugamba Museven abiraba kati namwe kamba gambe SULA bakwate mukimanyi omuntu akyasinze okusula nga akukuna de Museven n'aba muri nani ezo nnyonyi za Bombardier ze baagula za Uganda Airline testuko kujja nga bamanyi eraga ne wedda zonna nnyo tesobola kuva Uganda bino byekuga byama Uganda Airline tesobola kusituka nnyonyi esooka yakubiri ne bu Bombardier bwa bubiri nga bugendawo waliwo okusigala weemu we bitabuka eya emergency family wane zitubonyabonya bagayizi wera ziringa 5-10 zonna tezisituka mbuzavude ku kisaawe era zo okimanyi nti Uganda Airline ekola losi bukya bagireetera ekyakola losi emyaka nga 10 omwana yabuuza tukoze tutya tuwadde kyamagezi Uganda Airlines ebeere ng'ekola ku ssente operatingira mu losi ezina ate esinza budget yemu kusinza budget ennene koye nga talina kyakukola talina lwa nsonga teyazigulira bannayuganda nakola magoba yazigula akimanyi sawa yonna adduka Amin yaddukira ku ki Museven yayagala nti ennyonyi ziri awo sawa yonna awo kibalu kubanga sawa it is just a matter of time sawa yonna oba zikola losi kazibeera awo nalabako amama Mbabazi yajja okugenda ku kizinga bw'ati ku makya emmotoka ziyajjiramu nga polisi eryeji emmotoka za mama Mbabazi tezizikira bazi parking awo nezitokota abazirimu ne beebaka nti essaabeeramu ne beebaka bati n'agenda ku kizinga n'akomawo olw'eggulu ne zisimbula lwaki tezizikira ate abali ku byobwereere ekyokubiri kati bagula emmotoka ziri customized nga bali mu buyinza nti singa gyagenze bamuleeta kakaaba osobola ogikoleeza nesooka twanga 2 esooka esitule oyiro ekole kati okumuyisamu ebyo kwa ziba z'amaanyi tezimanyi kinnya togizikiza ozaako buza mugere Naduli njagala kugamba ebyaddala biri nti buvunaanyizibwa bwaffe okujjukiza Museven nti Napoleon yaliwo baani baaliwo abanazi baaliwo Di Santos eko mu Angola teri yali amanyi tinagenda omusikira agenda kubonyabonya muwala we Di Santos yafiira Bulaaya ne muwala we bamulinako emisango Bashiru eyali mukwano gwo Museven kati ali mukomera mu byobufuzi teri muwanvu asobola kukola kigenda kubaawo ebigambo emuleetanga bikolima nnyo munaye kakati tayimu yaffe yakolima naye tayimu egenda kubaawo nga waliwo gwe batadde empumi mu kkomera kati gwokimanyi nti nno eyali addirira konyi oyo gaye igweni yakoze apiiri bamukendeereze ku kibonerezo ebyaddala gaye reason zaawa olaba ntuufu yagamba bamukwata muto ne bagenda bamutraininga naye kooti egamba wetuta omusajja ono bali bonna abasigaddeyo egenda kuba nga beekwasa kyakugenda nga muto Museven bagenda mumukwata we bali mutwala abazungu bajja kubanga kati ebyokuba omuzungu akyuka interest esobola okukyuka nga si ya Congo otegeeze ngamba nkitegeera ne babanga be bajja Congo babijja walala oba ne bafuna omuntu omulala asobola bakuumira Congo. Let me give you an example. Museven yagenze mu America buuza omuntu yajjeyo ki singa yajjeyo ekyamaanyi singa kayihura kyekigenda mu maaso awo omanyi nti ennyo omusajja we bwakola bwa singa Museven yagenze mu America kayihura ne bamuggyako sanction olweru baani n'abalabe mutamanyi Museven twali mukubiddenga nti oli w'amaanyi naye yajja ebyobusuubuzi biriwa mugenda suula ataddewo embeera yonna mugenda suulagana Museven yazze mu Bungereza yajjanga vampire for the first time yatambula kiro second nagwa ku kisaawe ekya private yes mulimu abenguza abaali bamanyi third yamalamu essaawa tezawera na 2 mbu yasinkana abayindi mbu babiliyoniya nabasomoza nti ngenda ba $10,000,000 mumbuulire abo abayindi omu ku omu erinnya tumunoonyezeeko ba miliyoniya
n'obumu obuyindi yagenda nabo ne babutuuza mu woolo wali mu Bangereza naye gwe omumanyi omusajja nga tayagala kkanda n'adduka emisego tabeerangawo Museven tayingiranga Obungereza kiro ogwasooka kuno yajja kiro nga vampire ekisembayo ku ekyo mwe meeting yalimu Ebungereza n'abakulembera NRM mu chapter tebajja tebaabayita lwa nsonga kyali kipange nga ayagala kulaga abantu nti neno ŋŋendayo oŋŋamba otya Museven n'ajja mu kitundu abakulembera NRM ne batabaawo nabo tebaategeera anti tabeesiga akimanya abamu emitima gyakyuka dda waliwo mu Amerika woolaba Kagame gwe baawadde obuyinza n'amagye ge okugenda okukuuma Congo ffe tebaatuwadde waliwo ebitambula ebiraga nti Jerusalem Sale yabadde asapootinga Lukwago mu byobufuzi era yamuggyeeko obuyambi bwonna bw'abadde amuwa TV ya NBS yabadde etadde ku peegi yaayo kaakati FFDC ne Elias Lukwago ne bavaayo ne bagamba bino biri fake mu bidisregarding kati gwe w'omunda waliwo enkolagana wakati wa Lukwago ne gundi Sale oba bali ku kata gundi bw'olira kasitoola omuntu nga bagamba oli mbega okwagana ono manyi oli w'amaanyi nze babadde bagendako nkuba juzi n'ababadde bankuba baasirise kojja omusiru yakala n'agamba nti ndi mpamba abantu mu drone bo banyini ne bamubuuza tunyonyole b'owamba waliwo omwana bamuyita Sky Soldier bayirawe bamukutte ali mu kkomera njagala kukakkanako kulaba yajja ne tukola naye vidiyo ne bamulumba nti ngenda mukwata n'abagamba nze muzeeyi Wisdom nze nali njoze emmotoka ze mulabye nze nina abaana benkolagana nabo kati abasiru baali tebamanyi nti ndi mukoddomi wa struggle nabagamba mwe temwagala Bob Wine nze mwagala kuba muganda wange my own brother yawasa sister we navaayo nenjogera ebyama naye nategeera nti baali bankoze akakodyo baawoli waliwo essajja liryawo litunanga mbuli liteekako emikofira nopo lyogera buli dakiika mbu drone zange ziŋŋamba naye byonna byayogera nga bya bulimba era essajja buli Bob Wine waaba liteeka kamera ne lyetega liti buli muntu yenna ajja ne liteeka ku peegi okulaga nti lyamaanyi ne ligamba nti ndi mbega mpamba abantu mu drone mukama mwebaza ku lw'omuvubuka gwe bayita PTA wa Nuupu akola naye ku NASA n'avaayo ku Facebook page ye gwe baali bagaa nti nawamba n'abagamba bannaye Kaye Wisdom simusinkanangako tampambangako nze munveeko mba mulina entalo zammwe munveeko PTA naye nga simusinkanangako mwebaza lwaki kubanga yavaayo n'akola ki so yandisirise nagabone Wisdom tampambangako eyampamba nkola ki mumanyi so kati naye baali bakoze bati baawe evubuka eryo ssente naye lirikojja omusiru ne bajja bati ku makya Isima n'aleeta ebifaananyi naye Isima namusaba ku TV nanga Wisdom weerabidde gavumenti ya Museven tekyaleeta muntu mupya bakuba baddiramu mmwe gwe beesibako nti gwe obakolera era Isima nangamba naye Wisdom bino ebintu obimanyi wabikolanga walabye nti nno kojja omusiru yagambye olimbega liri eritunanga simanyi masanafu miransanafu litunanga ne liryogera nje nenteekayo ebifaananyi Isima nga yangamba tugenda n'okwenibes kusho nanga Wisdom bw'olabanga waliwo abakuba nti olimbega n'olaba ow'enaremu akiyingiddemu kipika manya waliwo ssente ezitambudde nangamba nze bansasudde era nenteekayo ebifaananyi naye nga ebifaananyi byeyateekayo yali NGO Bob Wine wali eruuka ne batta abantu ne batuukirira nze Dr. Tiamale Katashibaga Isima buli omu ne bamusaba logo nga bagenda kukolayo mu t-shirt logo gyoyagala okubeerako nze nempayo I stand for peace kati bwe bagenda wakatwashibaga kati bweri asayininga namuga bayirayo olina kampuni gy'omanyi twagala kukuba t-shirt ze mugenda kwambalako katwashibaga nitanyina kampuni nzikuba kwa yali agala kasente kati bwe bamuwa ye yazikuba mu kala ya yero ate naffe tetwakirowooza I never thought nti bagenda kuba t-shirt mu kala za yero kati bwe najja neneekyanga nga waliwo bannamawulire press conference yali ku Pearl of Africa neekyanga okugenda omusajja omunanga Wisdom wasayinize contract ya 2 weeks wano twasasudde wuwe ekifo na buli kimu nangamba woogenda n'otokitula mu bagenda kuwaabira ekyokubiri kala ye naale
yero sikala ye NRM t-shirt egifuule olabako ekipande erinnya NRM okay ne bannyonnyola ne ntula ne nkola press conference era ne tukola campaign ya 2 weeks and I was paid byateekayo kati kikyendeeta gavumenti ya Museven byerimba byagiggwako ekera bukezi negamba kubanga kyebalina okugamba Lukwago nti mbega okimanyi nti Lukwago ye muntu akyasinza okunyiiza Museven lwaki awangudde Museven emyaka gye gyonna Museven Kampala oyo giraba kyekyobugagga kya Uganda muli ababbye ettaka lye bayita public land ne bali funako ne bayita ebyapa bya freehold ne bagaggawala beguzizza ebizimbe by'abayindi okuva mu bikoze bitya board ya custodian board babyeguzizza buli lunaku kakati obeera ne meeya nga ye jjukira Lukwago tajja kulwanisa kwata kusobola wabula Lukwago ajja tereka obujulizi years to come babibajjeko kati bula tebamwagala alinga nsibambi eryakulembera land board ya Kampala bamukuba mujja kuba kati yali amanyi lino ettaka balibba lino lyali lyaguni kati abantu abo tebabaagala Elias Lukwago bweba ebbaluwa nga muzeeyi wange Sale kankubuuze SULA Sale okugamba nti nno omukolera kimwetaaga kuwandika bbaluwa tekyetaagisa bawandise ebbaluwa mbweri ku gundi ya operation ne bakiteeka ku social media gwe tola nti ebyo bipange kubanga okuba Elias Lukwago ate baali tebakimanyi ti Elias Lukwago kaali kabadi okuleeta Nabbira kumbe Bob Wine yali awagira Elias Lukwago n'aleeta Nabbira omunafu oli ayitewo yaleeta Nabbira omunafu era nabalabye nga bali wamu bwe bati Bob Wine yali tasobola kuva mu Elias Lukwago kyobola yamma kaadi Latifu Sebaggala n'agiwa Nabbira omunafu Latifu n'ajja n'omugago bagenda kukuba Elias n'ayita eri kwa Bob Wine yali ayagala nnyo Elias kati kye balina okwogera gavumenti ya Museven esobola okukeera ku makya negamba Kaye atukolera mbega Kaye kino bw'aba Elias Lukwago akolera Sale oba Museven kakati ate Sale n'akyexposinga tola nti kiba kyandika Sale mbu bukodyo wammwe mumala okugira abaana ne mumala ne mubaexposinga Museven agenda na posting agenda kusinkana SULA tusinkanye ne SULA naye ng'ekituufu agenda kunsinkana ate kiro kankubuuza ekibuuzo SULA kankubuuza mpaayo ekintu kimu kye wali olaba Elias Lukwago kyakola nga kiwagira Museven tekiriiwo producer kina tekiriiwo nsomooza abandaba mpaayo ekintu kimu Lukwago emyaka gy'afugidde Kampala 10 nga yali akozeeyo ekintu nga woolaba kiwagira Museven Lukwago yatubuusa nti okukola omwana gwe bwayise twazeewola ssente mu usimanyi Japan World Bank nezibbibwa Lukwago buli lunaku atubuusa Lukwago asiba mu kooti kwoleza abantu Museven baasibye Lukwago yajja nannyonnyola amateeka Lukwago gwe baali bagenda okukubira ku NBS oyo musajja isimanyi gwe bagamba mbu yabba underwear Lukwago bamukubyeko bamukutte obulimawo n'akaba bannange mumpayo ekintu kimu Lukwago kye yali akoze nga kiwagira Museven bali abasajja bukodyo bwa era SULA okimanyi nti bukeera ku makya nobeerawo omukungu mu gavumenti naga Wuzito Mutabalumya mutwe wuuno wano atukolera kati ne bajjayo zirisiiti kwofunira bazirete Sale nninze ajjeyo wino eraga nti Lukwago amukolera kati kubanga ye yagambye agenda mujja kati kankubulye gwe muzeeyi wange Sale ng'agenda akola problemu egyo mu mulamu bwe ng'akuba ku Capital Gang nga Ssemujju Uganda mwali nga Ssemujju ali mu kwogera ku babbi b'ettaka abasinga Uganda Sale ng'akuba si mu Capital Gang bw'agikuba Elias aniyo Ssemujju Uganda yajerega muzeeyi wange Sale n'avaako waya mwe Sale kyagamba bannayuganda okuva n'olwaleero neewaddeyo ngenda kugamba omuntu akyasinza okubba ettaka mu Uganda yegerali ko Oscar Jeno are you serious naga mutege musirike ngenda mwogera leero yonna studio ne bajjako ne music
naga omanya abantu boogera leero ngenda gamba bannayuganda omuntu akyasinza okubba ettaka mu Uganda gamba ne baba akasiriikirira ne tusiriikira naffe abaali bawuliza naga wuuno muleeta yakiddamu emirundi nga 6 muleete should I say Koska jeno yogera omuntu akyasinza okubba ettaka mu Kampala era buli wamu ng'alibye buli lyasongako lyabba bamuyita Ssemujunganda ali awo mu studio program ne blackmail n'ayogerera NRM yaseka ne bakuba bakuba akalango kubanga studio yonna buli omu nga yeetunulako aseka kuba kyali very funny bayagamba omusajja asinga okubba ettaka mu Kampala alisongako n'alisonga n'agamba wuuno alina mu studio omwo kayooza bagenda kuleeta ono yabbande oya naga Ssemujunganda kati kankubuulire bwe kyagamba Ssemujunganda ebamala oseka ne bakuba obulanga dakikanga 8 kaputo bwe bakomawo Oscar n'amugamba kampe Ssemujunganda abeko Ssemujunganda kyagamba yamugamba Jenosali manyi byenkugaye bikunyiziza naye katukole bwe tuti njagala ogambe owe ploti 3 e Kampala totawana nyingi ogambe nti zizo zange bwemala tugaye zaali zani Ssemujunganda yawunzika agamba mu Kampala talina mpuluzi naye oyo waba agamba nti yange aleeta obujulizi paka nekakati kyabulinze Besigye bakera ku maca ne bakola blackmail ku Besigye tenaini ekotorio Besigye yagamba teyaliye Besigye yagamba yajja bwati nagamba ne mukole bwe muti ekotorio hotel yange nti yange naga mukole bwe muti mugende n'amayinja mujikubendabirwamu bwe munakubendabirwamu eyo hotel naini wayajja kujja teyaliye okera ku maco maye kyaliwo yabyogera kino tugenda ozuuku kanaffe abaali besunga okugenda n'ejjinja kwanze nali ngenda kuyita eno olabe waseka waliwo essomero baliyita batya so ekizimbe kyali kyabayindi oba bakijjawo kati waliwo olukubo kati waliwo olukubo olwo oluyitamu ogguka eno ewali ekitebe kya meeya wa Kampala Central kati nze yakuli e Kampala ndumanyi kati oluzibu lwayitamu kakati nga njagala kuluyitamu nkwate ejjinja ntuuka eno kukonya meeya nziruka empite mu lukubo kakati okera kumanya maye kyaliwo mba sinasimbula waka bayiwa military police ku kisimbe nanyini kyo yaloopa nanyini wakyo yalagira military kati SULA kankubuulire nabuuza kali muhiri gyasobola oleeta military neeno ani asobola okulagira military nekerawo oba babaziza kino omanyi kati bwe babadde mu kusaba kuno kwe mwagaanye abantu bano babadde bamaajinze United Forces of Change kati era blackmail eno ezze oluvannyuma lw'abantu nga bamaze omumaajinga kati kyenzijjako kyasobola kukola kino SULA Museven is not a thinker takyalowooza kyawayiriza Besigye kyawayiriza Erias Lukwago nange bakirade nange mese y'abantu na kyampayiriza mese y'omukanisa ekintu kibekyo kyawayiriza guuni nti ankolera gwe genda olabe Frank Kashumba akola eki yavaayo nayogera ekintu ky'obusu yagamba Bobi Wine akolera Museven yakyogera kyokka nga n'akyogera Frank Kashumba akolera Museven kati ekibuuzo mbadde mmanyi nti mwandirese Bobi Wine n'abuzaabuza abantu akolere Museven paka nga kibakolera kati ate gweovaayo otya n'omwanika naye lwakuba munaye ba Frank Kashumba boogera mu bantu abakoowu mu bantu b'enaalemu abasiru balowooza nti boogedde buli omu abitwala kakati kino kye bagambye Erias Lukwago njagala okyalenjinga muzeeyi wange Jenosali aleeta obujulizi obulaga nti Erias Lukwago akola ye nedda Jenosali waba akuwa sente ziyita mu banka emusijja Jenosali si yagamba yakugamba nti oba yaleese ogundi wabula olupapula luno lwa ka Nairo Post aka NBS ke kawandiise
anti waliwo akapapula kati ye n'agamba zino institutions ezisinga za NRM zikozesebwa okwonoona amanya g'aba leaders aba opposition. Sula kankubuuze walaba bwe bagamba King Santi awunya oli gayi nga ne show eteri agimanyi ne kakati simanyi linnya lyayo ne yakyogera leero Bebe Cool n'akola press conference ng'alina press conference enkeera baakubye Elias Lukwago kubanga enkeera babadde n'okusaba ku sharing hall nga beegasse kye bayita United Forces of Change. Museven kyatayagala opposition we wano kwegatta kyova olaba Elias Lukwago engeri gy'atali nguzi Besigye Bobby kati si be bali abaali enguzi baanita netteebwa kati kyalina okukola kuba tebaagala nguzi bakola blackmail ne character assassination. Sisobola kuba musiru na mujega kutuuka awo kugamba nti ne Elias Lukwago akolera mu gundi sale. Kati lwaki mwabaganya okusaba butiitiizi mugaana ebintu bya abakulembeze ba Uganda basamize. Bobi Wine ati yabadde awaabira Museven ewa gundi wa Katonda. Bobi Wine yawaabidde Museven ewa Katonda. Museven ajja otiya gaasi nenalabye Museven bonna edduwa z'abaseeka Museven n'ababadde basaba bonna nga ziwanda mu ulira anti bye balina babbi twali wano mu bapasita bonna anti labayo kati kantandike ku basiramu twali mu covid akulembera odi kampani aga Museven munnaye nkuleetedde ab'ekibuli be bano n'abeene naye gwe yasookeko ow'ekibuli nga bamugobadda ndirangwa nga bamugobadda naye te n'alimba mu maaso ga kamera ng'ensi emulaba olowooza lwakyalimba kawugo n'agamba abapasita nze ndi mulokole nabalabanga mu State House nga bazze bali ku gundi y'omusajja wabaddeyo okusambisa byonna. Njagala ombulire yasabidde Alan Sewanyana wa Bobi Wine bonna basabira Museven akoliye mukama amuwangaazi nawe bamu bapasita kakati naye abapasita abasabye Bobi Wine yabadde ategese ku sharing hall baseeka bazze okuba edduwa baani bakwa Museven abapasita be basinga okuba nabo akimanyi abasinga abamu babbi ayina basamize yatidde nnyo Bobi Wine yabadde agenda muwaabirawa ewa Katonda. That is it. bali abasumba bote baloopa Bobi Wine ewa Katonda mukama akyamawulire kankubuulire Katonda waliwo kabaka eyali gundi bali bamintu bakezekiya yaleeta bannabbi bonna bapasita n'agenda mu lutalo n'abagamba njagala mumbuulire ngenda mu lutalo naye Katonda kikyagamba nobeerawo nabbi omu pasita w'ebiseera ebyo n'akola bw'ati n'ateeka kuno amayembe ag'ebyuma ku mutwe n'agenda bwati n'atomera ekisenge buu n'amugamba nga woolaba ntomedde ekisenge sebo kabaka wonna ogenda mu lutalo bote ogenda okutomera abalabe bo bonna bannabbi bapasita b'ebiseera ebyo ne baseeka ne bagamba kabaka eyaliko nti ogenda kuwangula olutalo. Kabaka n'agaana naye tetulinayo nabbi yenna ayina kyawukana ku bano ne bayita Yeremiya baali bamusiba ne bamuleeta n'amugamba naye yali amuleeta yamugamba nkutwala mu maaso ga kabaka naye bannabbi bina bonna bamaze okugamba bagaye kabaka genda mu lutalo gwe naawe kabaka wakubuuza kansubire ntitogenda kwawukana ku ki kubali bannabbi ebina beboogedde nga ono yali amujja mu kkomera yajja amugamba bw'atuuka wali kabaka n'amubuuza ngenda kugenda mu lutalo okulumba abagondi bange naye njaga kubuuza Katonda gwokkiriza akyogerako ki ngende basigenda Yeremiya kyava mugamba sebo kabaka genda ogenda kuwangula. Kabaka n'atunya Yeremiya n'amugamba watandika ddi okunnimba fesi yo ng'erabikanga ki ng'ennimba kati Museven takyalina matu ekyokubiri takyalina discernment spirit nti ono atudde mu maaso gange annimba oba njagalako kunziba nga bali bakulembeze kyova Bayibuli egamba Katonda tasobola kwogera na mukulembeze yenna mu nsi eyo nga mulimu kabaka. Katonda tasobola kwogera na mukulembeze yenna mu nsi nga mulimu kabaka naddala amuwulira gwe bagamba ekyekimiza obwakabaka bwa Buganda ng'abantu bakyabwagala nga buli bakaanya kabaka waabwe. Tasobola Katonda kwogera na Museven nga mu Uganda waliwo kabaka wa Buganda yaleeta Katonda wano. Oli omukulembeze Museven afuna mawolu kwe kusiibira kana tagenda kusaba Christmas ani nze
asabirewa kanisa kyemwagala ennyo aba eruwa mbuulirayo nti no baluwa bajja kufuluma abalokole bakitegeera nti bapasita baabwe aba bagambe bya Museven bagenda wa Museven kufuna ssente bajja kufuluma gomaye Museven najja bati nafuluma bakoowu naawe oli yazza kusaba Katonda n'ennaku ye mbumuleetere Museven akudaale byabagamba nti nze nazzaawo eddeeni otegedde ekyo kakati yeyo tugenzeyo ng'ombuuziza ati okusaba kwa sharing hall okwa sharing hall Museven atya nnyo omuntu ayogera ne Katonda kubanga ye Katonda yamugoba dda Museven tasobola kukkiriza Bobi Wine ng'agenda kunyumyamu ne Katonda openly nga ye bamugoba ataleete n'abantu kubanga abantu Bayibuli egamba nti bwe mukuŋŋaana bwe muti Katonda aba makise kati gammwe kati omubi bw'abalengera esitaani adduka kati goloza Museven tabimanyi ebyo yalebe nga baliwo bakuŋŋaana omubi agenda kudduka ate omubi yaani basobola okuba yeye n'abasindikira tiyagasi n'agamba mubakube tiyagasi naye mubakubira eno ku bitaala ewala omwoyo tabakuba mugalewo sharingo nga tumalize ne story ya Katambi Kampuga akatambula tumalize n'eyo tuli mu dakiika mmeka producer kakati Mpuga ategedde kyagambye Mpuga yagenze ku TVM n'atuula n'agamba bw'ati ti bannange neewuunya najja okuba omukulembeze wa opposition leader of opposition seesimba saakuba campaign naye munaye waliwo omusajja ali mu kuba campaign yajja mu parliament alowooza kimu kuba leader of opposition buli wakukumuka bw'ati n'agamba obwa leader of opposition simanyi yako kali ajerega naye nga gwajerega tumumanyi ajerega gundi zaake ebintu bya Mpuga nyina ebintu bibiri era nsaba Bobi Wine ayingire mu bintu bya zaake ne Mpuga bwe balonda Mpuga yajja nnyo n'obwa diplomacy era yogera ebintu bya kikungu Museven takyawuliriza abantu ba Mpuga awuliriza bayaaye era ku mulembe gwa Museven tosobola kudiringa naye ng'oli diplomat ate Museven kati kankubuuze kabaka wa Buganda we yamala emyaka 2 nga takwata Museven oluzali alowooza ki akimanyi nti musajja mulimba olaba kabaka wa Buganda yagaana okwogera ne Museven okumala emyaka 2 gwe Mpuga oyogere naye mujjemu ekiramu ti diplomacy kyofuna Bobi Wine agamba oyina etteeka ligamba oyina fuga myaka 2 kitundu giweddeko tuleete zaake ali violent tugenda mu kalulu zaake tojja mugula ava mu famire engagga yeyenyi talina kyeguya kwa Museven baatera okugula be babaakula tebalaba zaake akolidde mu ssente taata walina emyaka 5 naye muvubuka kati alaba alina future Museven teri agambye nze omu kubagamba Mpuga takoze bubi but the thing is Museven tawuliriza ba gentleman ayagala bayaye n'abasumba babandana nga bujingo genda olaba bujingo byayogera ayagala abamujingo abavuma abavoola aboogera ku sensitive ku kituuti bayagala Museven kali ngawuliriza Kayiwa era Museven okusigala ng'akyawuliriza Kayiwa lwansonga atya Kayiwa oyo asobola okusindikira laddu oyo Kayiwa omuzanyisa oyo atya bakayiwa awo negalaawe Kayiwa Kayiwa bebabamu ku basumba Katonda beyita n'ateako omukono nti aliwo siku bwa ssente otegedde therefore naye otegedde kigwe kyengamba kitegedde Museven tasobola kuganya muntu mu diploma kubeera nga bwegamba abakungu abo abamaze okuteeka mu nkwawa tasobola kukkiriza parliament kuleeta muntu alinga Mpuga gundi zaake kuyiriba ku street basegirinya Museven yasanyukira nnyo FDC bweleeta leader of opposition ow'emmambuka gubayita Peti Awolo simenye Awolo Awolo omukazi ng'ayogeranga yenna ali ne Katonda I'm telling you the next government agenda okubalawo byayogera nga tugamba nasozeepuliriza abantu baali bajjukira nnyo ekiseera kyanja kyakiza Winnie mukazi yali anyirira muto yenna alabikako teyeekolako biki ali fluent fighter FDC kyova olaba we yagwira kuleeta oyo mukazi Betty
no wanda batayebwa bonna bali mu FDC ne bagenda basebugwawo kakati now Mpuuga nze nzikiriza bamukubye nnyo ku social media nanyiiga kubanga abaana we bakuba nti nolimbega mutufu kiruma kakati naye ate Mpuuga kimanye emyaka gye ebiri kitundu osigaza ndoza kitundu giggwako gwe gumiikiriza okole ki ekyokubiri Mpuuga gwakulidde mu Buganda tekikugasa kuyomba twataka omuntu nga Zaake Bampuuga abo balaba bafuna chance bali Makerere ne bayingira mu Bwakabaka bwa Buganda mu administration ng'etandika bafuuka ba minisita gye baava bwe MP babadde kaweweevu asobola okuba tamanyi abantu banaku Zaake uyenga waali Zaake akulidde Makerere akulidde Mityana ng'alaba abantu abaavu wadde balina ssente osanga Mpuuga teyabalaba Zaake mugagga muvundu osegera naye alaba abantu baavu nti yandibadde asigala mu bugagga bwe n'alaba abantu abaavu kyova olaba bwe batuuka kuwa komisiona abasalawo golozaki Bobi Wine awaayo Zaake tojja kusalawo bintu bitategereka kati kyova olaba kati abantu abagamba Mpuuga nti mbega era bagenda gamba mbega waayi Mpuuga yandibadde tanyega takuba Zaake kubanga wadde teyayogedde erinnya lya Zaake abantu bamanyi akuba Zaake naye bakimanyi abantu agamba Mpuuga nti mbega bajja kugamba aha Mpuuga atandise okuba Zaake n'abeenda ne bakube Zaake ne bandi otegedde kati bajja kugamba Mpuuga okolera gavumenti ekyokubiri Mpuuga yagamba nti yeta luubirirangako kumulonda kwa leader of opposition wala kyamugwira bugwizi obwa leader of opposition Mpuuga kankiddemu osobola okuba wali tusaanidde tebamulonda bulungi omukulembeze w'ekibiina ekisinziza bamemba of parliament opposition yakulonda kati Mpuuga bakulonderawa otugamba gwe bakulonda bulungi info kyokwebaza Bobi Wine tiyamwebaziza mu video Bobi Wine yamusemba kati Mpuuga info kyokwebaza president Bobi Wine tamwebaziza awuza kimu nti nze bannonda nga ngwanidde baani abakulonda kakiiko ka Bobi Wine basobola okusemba Bobi Wine nga si agambye so nze ndowooza kimu nga tusembera akalu ka 2026 weetaaga leader of opposition alinga Zaake banti bajja bakuba bamenya amagulu mutuuka okulonda nga muleme kwesimbawo nga tugenda mu America batujjanjaba nati akalungu akabaluti toliiko kizibu kubanga kati kankubuulire bwe bakulabanga gwe Mpuuga nga buli kijja ewa speaker mu government otambula nawo which is okay to me ngeyasoma that's okay but Mpuuga nze kyenkusaba nga wookola bino bya diplomacy empower bazaake tobakuba tu nagamba era nkyogera Mpuuga at this time actually wandibadde kati olaga bantu nti Zaake yaddako ebyo ne mubirongoosezawa eri ekirala Mpuuga n'abakufaanana mumanye nti politics wa diplomacy yaggwawo nze ngenda kwesimba ku kono guno owa Kampala Central basisobola kutwala diplomacy ya bulokole mu Kampala Central ng'abantu babataddeko buli kimu ate gogendako okwesimbako naye mu bandana ajja kumpulira nze nga banzaala banasuuna oyo tujja kuttunga banaye basiibudde ndi mugonvugonvu anti kyekyo emirimu gye twasalawo mube bulungi I wish you a prosperous new year abantu ba Kampala Central saawa yonna am the next MP fe tuzze guno omulembe oguddako bwe munaalonda abo abantu bwe batyo mwe mumanyi fe tuzze kulwana fighting with that spirit okay mbere bulungi mweraba BOCAT TV neera